Ndi bulungi kiro. Nga bulijjo nvangayo ne. Choka bale tolaba. Vibe nongi bafanzi bawagira. Endongo naffe tufaayo nnyo okubawa good music. Yeah. Atulabye okoze ekyafayo in fact ndoza kuwa omu kubasokuse okuba nti okola ekintu ekyo okuba nti ogenda n'ojjayo essaatu ku muwagizi n'ogyambala nga yonna edduka gwe totyandwadde zansi. Muna ffe be bamu just abantu abamu beefuula oba biki naye nga ffena tuli bantu. Katonda yatonda omubiri gwogwo mbulirayo omuntu atalina nnyindo nga muntu. Ffena tuli be bamu just ekitwawula twabawo omuyimbi ne babaawo ow'amatafaali ne babaawo ositegeera so bino bitwawula naye omuntu ab'omu ne bw'oyamba olugoye nga luddugala lutya lusobola kulwaza okujja ng'oli yakuteereddemu obutwa naye nga me I love my fans and I respect my fans so njagala nnyo fani wange okwata essaati yange bw'atyo fani wange yakutte essaati n'ateekako ekifaananyi kyange so me to get that to find that kiba kyakabi nnyo and for him chaba yagala lwaki ajindaga bw'ataba yagala I make him feel appreciated ostegera so that love we have to spread the same love they show to us so I was so happy to see that that's why njambadde ogenze nodda ku stage n'ogamba nti kati leero njagala ndabe amaanyi ga gulunedi abantu era bakulaze nti amaanyi agalina so that's all I wanted but I love to njagala nnyo olaba abantu mwana abanjagala sagala abantu bali fake mbakwasa Katonda kuba Katonda oyo tosobola kustopinga Katonda kye yakola kuba omwaka guwedde nali mulala naye guno ndi mulala n'ogujja oyo sokoze okusanga ne mu Grammys so Katonda kyategese sibanenya by the way sibanenya cause for them bo bamanyi naye you know tojajinga nga muntu yenna kyova nze njogera na buli muntu respectinga buli muntu nje zibadde nnyingi oba oli awo n'ebirungi ebimu bibadde bingi awo muli heart breaking n'ebisigadde nebaliza Mukama Katonda nebaza Mukama Katonda ku lwa buli kimu ekibadde mu bulamu bwange kwanza was a street boy nekata am somebody ndazibeeranga ku street nga nsula ku street nga sobola afuna the Rolex 12 but right now I can afford buli kyenjagala so Katonda w'amaanyi era buli muntu oli ne bw'oba olina katooki n'oba olina wosobola naye nga enkuba tekkuba webaze Katonda kuba Katonda w'amaanyi. Mu 2022 mistakes zibadde nnyingi nnyo mistake ki gy'ogamba nti gy'otaliddamu kukola in your life? Sirina kuba buli kimu kiba kitegeke ku Katonda Katonda aba yakikutegekera tewali nsobi ebaawo mu bulamu bwa muntu buli kimu ina kitwala nga lesson that's what I do buli kimu kibaawo mu bulamu bwange ntuula ewaka nekirowoozaako ne bansiba mu kkomera nzira ewaka ne ndowooza lwaki bansibye kye bansibire nekitereeza Katonda bw'atuyitamu tuyigiriza naye abamu bakitwala naye ng'ezo ziba lessons ositegeera yaman tuweeyo ennyimba ezikoledde 5 ng'ogyeko Gulunedi official ennyimba zange zonna zinkoledde ng'ogyeko Gulunedi official kuba ennyimba ezinkoledde 5 ngandaba ezisinga obungi zange ng'ogyeko Gulunedi official kati yogereza abayimbi 5 waliwo oluyimba lwa Levikson ne Weiji it was a nice song lwankolera balobala nkoledde oluyimba lwa Fake Brigita tebali lwa Disia lunkoledde nnyo oluyimba lwani awo mulala oluyimba lwani olwo nyimba ezinkoledde bannange waliwo nyimba ezinkoledde oluyimba lwa Pinky walwawo ndaba endala zange picha babandana zonna za Disia zinkoledde waliwo omuvuga we bayita Vairo anyimbidde bulungi Disia anyimbidde bulungi message esembayo bannange kyemmanyi buli omu yeebaza Katonda kuba omwaka tewali abasuubira kuyita mu mwaka naye nga abasinga abamu basuubira naye nga Katonda yekka yakubakola ki yasinga omumanya so mbakuliisa omwaka oguba gino emyaka egiyise mabega gibaddewo ebizibu bingi problems nyingi naye
inshallah tubiyisemu byonna sitegeera. So let's keep praying to God okusaba Katonda tuyisemu mu gwonna tweyagala emyaka emirala. Amen. Album byebiki? Is it a music? Njikiririzaamu naye kyemmanyi I release music.